oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tukusaba oddire ajali eyinza okutuuka ku bantu bano bonna bali wano ogisembeze wala nnyo. Ayi Mukama Katonda, tukusaba otuwe obuwangazi obwangu obulimu okwesiima, obulimu okwagalana. Osaasire Twanga Nubiya Lili, osaasire Twanga Nubiya Lili, osaasire Twanga Nubiya Lili ne mwana munne ne bakadde baabwe. Ayi Katonda, tukusaba okkirize okusaba kwaffe n'okulanjana kwaffe n'okujja kwaffe wano. Obagirewo enkonge mu buwangazi bwabwe, obagirewo amaggwa mu bufumbo bwabwe, obagirewo ebizitoye obibawulire, obagirewo emiseetwe, obagirewo enkonge n'enjegere, kubanga gwe nanyini buyinza era gwe nanyini kimu. Obutemera amakubo g'obuwanguzi olw'obuyinza okusasirako. Wasalli ala Muhammad wasallim walhamdu rabbil alamin. Seka nsaba tumukubire ku ngalo ennyingi. Seka tweyanze nnyo, tweyanze. Obukyala nabwo bugende kubakola mutuule. Bali abalimabega be bagenda okubalaga we kutuula babateekereteekere osobole okutuula obulungi. Esimanira baana omugole wagenda okutuula walungi. Kola ku mirimu naawe. Tugamba mugole si petroli. Wali. Esimani leero ate Esimani alabirira petroli yalabirira omugole. Wali. Esimani alabirira petroli mutwete okutabirira omugole. Obeera ggwe. Kati nsaba babiri mbakubire kalulu akamaanyi. Nombi ya mwana oyo mwehaga omupoliisi olugendo lubadde luwanvu. Mwongere n'endala hange kate zirabika. Ate mulwewo nyoka sitwalidde dda. Ate muna. Nombi ya mukyala wansi waterera entebe lyuke. Mukwate Katonda. Abanumya ne bambi bwafaayo. Mumukubireko mu bugalo Numya. Bestman se. Omwami Bestman ajja kukimanyira tusaba. Takiwuliranga nako. Ate mwabeera yabeera omunene kati omuyita teekako erinnya era saasiraze. Alright, basabula banyabo omulimu gw'okwaniriza abagire Kayemba Solo ow'ebukoma nsimbi ey'omaserengeta yabadde semo ate bwe bana bamaliriza Solid Band egenda tuwumuza mukato organizing team. Omukolo guno mwebale nnyo ate ne mwambala ne munyuma okamala obukamazi mwekubireko mu ngalo. Twebaza nnyo
buli muntu yenna alina kyakoze ekyenjawulo omukolo guno okuyimirirawo mu ngeri etuweesa ekitiibwa. Netwebaza n'abantu nga abatimbi ab'ebyuma n'abantu ab'enjawulo abafuddeyo okulaba nti omukolo guno gubeera ogw'obukambwe bwe guti. Tetuyinza kubuusa Mukama Katonda atuwadde olunaku ne lubeera olulungi ffenna ne tusobola okujja nga tuli balamu ne tubaawo ng'abajulizi nga mwana mulenzi Ali Buken. Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebera ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752444445 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimaherbal.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.